Essomero lya Uganda Martyr Centenary Secondary School Kangulumira lyawunye vumbe ng'okuviira ddala ku basomesa abayizi ba kanoni abaawule ssaako abazadde buli muntu akutte oluti lw'ennyama wakati mu mukolo gw'okuyuzaayuza abayizi ba senior 4 abaayitidde waggulu ebigezo bya UNEB. Omukulu w'essomero lino Fred Kalule ategeezezza nti omuyizi eyasinze mu disitulikiti y'e Kayunga yonna mu bigezo bya senior 4 yavudde ku ssomero lye nga n'olwekyo y'ensonga lwaki babadde balina okujaguza n'okwebaza Katonda olw'obuwanguzi obwo. It's also equally important to note that the school managed to produce the best students, Paul, in Kayunga district with 10 applicants. I'm the chairperson, Kayunga Teachers Association. Really, it makes me to sound big. When you're chairman, Nani, Rana, Webanga, see head to head, Naye, Nzina Fidemo position. And I very much conversations from all areas, including Mr. Kayunga. Is my friend. He made the goal to congratulate me for having challenged him. He got 113 first grades. Naive at their best is having 11. Now we have 22 first grades, and my best is with 10. Kalule bino abyogeredde mu kusaba okw'okwebaza Katonda eyabasobozesezza okuyitira waggulu ebigezo bino ng'omuyizi waabwe yasinze yafunye obubonero 10 n'amaliriza nga yeetisse disitulikiti yonna ey'e Kayunga. Tobaza Mukama nti see you mutawulikanso eya Kangulumira kati yeevuga see you. Gamba amina. Si kyokka naye gango see you mu Kayunga district yeevuga. Buvuma district yegesomera afunye 100% performance ya see you we are abagani see you amina ayete okude bakwana kutirana kali tuna bulungi mube bonna bafe okulabona kubacha bana ingamuyagame atona shere kayo bana ingamuyagame awe somanyo bana ingamuyagame
okusaba kuno okukulembeddwa Ssaabadinkoni w'e Kangulumira Venerable Canon Ignatius Kabuuka nga Canon Geoffrey Kagwe eyali akulira ebyenjigiriza mu bulabizi bw'emikono omwaka oguwedde yabuulidde mu kusaba kuno okw'okwebaza. This teaching is not religion. It's not religion. Muslim, waka Waislamu kulingana katonda talina dini yasoma. Kama si Muislamu, kama si Mukatoliki, kama si Mukristaani. Yesu atakula bya omaze. You just follow what God is teaching you. Ekyo kimala kweyogera ku birala. Olunaku nnyo erize n'ennakono waabwe bakwekyo twali wano nga twegayirira Katonda. Buli kituuko gawoolo wiiki twakola wiiki n'amba nga tufukamira maviivi gaffe lwammwe lw'abaana baffe bano kulaba abakakale kulaba So they know of faith, but public school, the sort of first grade, number becomes 10, number of kumi. Chichawe yako sasa iwakuda nga ufana gari na public bade mabodi. So wakati bateeka mu ssente ebyetaago byonna ebyetaaga abaana okusoma okuyitaso batekubeeramu ki enjawulo. Canon Kabuuka ategeezezza nti nga basinziira mu kkanisa eno baafukamira ne beegayirira omutonzi nga bamusaba abayambe basobole okuyita ebigezo nga nabwe kityo Katonda tabatimaye asobodde okukibakolera. Ng'abuulira Canon Kagwe yakuutidde abayizi abasomesa n'abazadde bulijjo okujjukiranga okwebaza Katonda bw'abeerako ebirungi by'abakoledde. Buli kimu ky'okola njagala okikole nga omuliro weebuuza kyekoze kigasa oba tekigasa. Buli kimu olina okukikola olw'okugasa. Kitegeeka bulungi. Namwe abayizi abasoma tubasomesa kubanga twagala mugende mukole ki? Twagala mugende mugase. Bwe tubasomesa ne mufuna okufunya amagezi ag'omumutwe ne mugenda mu society ne mutagasa mubeera mu lusaze era tubeera twatawanira bwereere. Ntegereka bulungi mmwe abayizi babakola obulungi bamugulusunga tubayigiriza tugere okole ki? Nsunga bw'oligenda bw'oliterotagasa ekumi libalikufiirire bwereere. Omuyizi Rodin Paul Nsubuga eyafunye obubonero 10 mu masomo 8 ayogedde ebyamuyambye okutuuka ku buwanguzi buno. Ono ategeeza nga bwe yawalirizibwa okusaba n'akyusibwa essomero ng'alaba limukonya ne bamutwala ku Uganda Martyr Centenary SS Kangulumira ng'eno abasomesa bamuyambye nnyo okusobola okutuuka ku buwanguzi buno. Nze nafunye obubonero 10 era nga zonna nasikolinze distinctions. Worst yange eri distinction 2 zokka ze ninamu nga worst. Naye tuli wano ku Uganda Martyr banayinze nalina essomero gye nali nalinga
nga wabulayo ekibulamu ng'abaana batulekerera nnyo nga tubeera awo batuleka tetuna lessons kale essomero lyalinga sijja kulyatula naye lisangibwa eyo bayitayo Kasawo eyo mukono saidize Kasawo naye nga batulekamu ebiseera ebisinga abasomesa abamu nga buli omu yenyegamu bwenyizi egamba nga kale okusoma tekugenda well smoothly nga twali tulowooza naye kirowoozo kyanzijira lumu neŋŋamba omusomesa mukama yanzijira nensanga omusomesa nemugamba nti kakati mbadde nsaba kutuusa ku ssomero nga olwo ntandise okukola obubi nga nina makisi ntono nnyo ripooti yange eraga makisi ntono ate nga ndi mu kifo kinene nga ngetine like 3rd position naye ne bantwala ne ku Uganda Martyrs ne mba successful olwasoboka essomero nendinyooma nga ndibadde akasomero si ddungi nga ndi amazima gye bandise ngenda ku fedinga nendowooza oba naddayo ko nzireyo at least naye nekigaana nenguma mukama nangumya omutima naye ebintu ebimu tetulina kugaya tetulina kutunuulira bizimbe tetulina tunuulira ki Uganda Martyrs banayo essomero limpanguzizza lina abasomesa abakusomesa n'olyange ekintu kiri oke ng'okitegedde bulungi nnyo ono Uganda Martyrs omuyizi gojja kugwa weka ebiseera bisinga byonna naye nga si musomesa kuba buli kimu bakiina security weeri abaana tuli emmere batusomesa batwatendinga buli lunaku ate basomesa bawuliriza obuzibu bw'omwana. Amyuka omukulu w'essomero lino Rose Nasolo asomya abasomesa ba senior form ku nga Canon Kagwe bakwanga basse z'ensimbi nga babasiima okusomesa obulungi ne basobola okuyisa abayizi. Parce que les distinctions à Venezuela, on n'est pas loin comme la boum. Yes. Con eso el seco. Ya la final fue flowers. Te va a quedar un poco de consomera, o yo quería un Wanga, el sombrero de leche. Tú te quedas el sombrero, Wanga, y singa una uva. Wani manojiti kuingia kwenye ndugu. Azaiwaida kunyagala kupasa abana abayizi. Tufeyo okumanya bameeta baffe mu bulamu bwaffe. Wiiki yomeeta in life. Ani meeta yoyo omuntu w'osobola okutunuulira n'obwegomba era n'okola nga bw'akola. Era n'ofuuka obuulyawo ebyo toyagala akoleeti obeere. Nolwekyo tunyonye nnyo bameeta mu bulamu bwaffe bwe tuba twagala okubeera successful in life. A person who wins successful in life is to have a person who we can imitate. Gospel tunuulira n'okuba at least n'ofaanana ng'oyo okukola ki wafaanana. Ne babeera bakadde baffe abasumba abatusumba wano nabo babeerako bye beegomba okufaanana mu buweereza. Nolwekyo kubeerako kuweegomba okufaanana mu buweereza oba mu byenyigiriza oba ku ekyo kyonna kyoyagala ofaayo nnyo okukola ng'oyo baakola era osobola okituukako. Haleluya.
okuva mu kkanisa twolekedde ku ssomero ngeno tusanze buli kasonda eriyo enteekateeka ey'abayizi nga bali mu kwokya emisuto gy'ennyama ng'eno emiziki bwe gisindogoma. Ate omukulu w'essomero lino Kalule akakasizza abazadde nti mu bigezo bya senior ey'omukaaga ebisuubirwa ebbanga lyonna beetegefu okuyitira waggulu. Essomero lino lisangibwa mu kifo ekyesudde obulungi ewatali bireekaana ebiyinza okulemesa abayizi okusoma nga lirina nayikondo abayizi kwe bajja amazzi ng'essaawa yonna babeera ku nsonga emu ya kusoma. Okuleka okubanga ebisale byalyo bisaamusaamu ebisobolwa buli muzadde liri ku musingi gwa ddiini ogw'ekkanisa ya Uganda wansi w'obulabirizi bw'emukono. Do you have a business trip, a study tour, a vacation or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Maiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you